ng'ate eyo mpate gwekoze ki bwetuwadde era n'ebidongo bino nze sigenda kwevuma bidongo mu nsi muno. Omuyimbi King Saha munange atuyimbiddemukko oluyimba lwe ebidongo bino esaidi eno muganda wange n'ebinyuma okukamalako obumazi nga atudde ate nga munange omukulu Bobi Wine munange abakuumi bamwetoolodde oba beetoolodde emmotoka ye nga atuuka munange ate ku kitebe wali ate ekavule munange ate mu debate esaidi eno. Jjukira nti nno wabaddewo munange debate ebaddeyo esaidi eno Makerere wali ete ekavule naye nga omukulu Bobi Wine era bw'atyo bw'alabiddwako era nga bw'olaba akatambyawo nga munnange nga bali ku seeti nga ali mu kufuluma mu mmotoka. Emmotoka gy'agiddemu munnange agiddemu mu mmotoka ye eri V8 era nga bw'ogirabaawo ne bamuggulira. Abakuumi nga beetooloola abadde eno bedda eri omwana mulenzi ate Bobi Wine okubeera nga abadde ng'atuuka wali ate mu debate esayidi eno Makerere kavule era nga bw'olabaawo. Leka nkuweko katambi olabe nga ate bwe kibadde. awangule so bannakawembe tubeere bakkakkamu tugenda kufuna omubaka agenda okulipulesinga Muhammad Sseggirinya ng'ate eyo mpate gwekoze ki bwetuwadde era ndoza anaabeera nga tawangudde tubeere tusigale nga tulina tuteekales tubeere nga bekawooyo agenda okukola ki okuweebwa ye president president engalo ez'amaanyi tukubire president engalo ez'amaanyi the president of Uganda. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde era nja kubanga nkuwa update yonna inaafaayo esayidi eyo naddala omukulu Bobi Wine ate esayidi eyo kati munange kankuggyeeyoko ate nkutegeezeko King Saha era wuuno eno munnange leero agambye nti leka mbakookonere wano omuziki abadde atudde wali ate nga mwana mulenzi yeeyongera munange ate okukakasa oluyimba ebidongo bino munange ataddemu kaawo ne bu freestyle awo katonotono awo n'atubuyiramu kaawo ebigambo era nga womanyi nti King Saha ebigambo tebibula mu mutwe apanga kino apanga kiri apanga kino apanga kiri. N'ebidongo bino nze sigenda kwevuma bidongo mu nsi muno. Bidongo bino nze mwenfunye emikwano mu bidongo bino. Bidongo bino nze mwendabye ebirungi mu bidongo bino. Mu bidongo bino nze nga munda z'omukwano mu bidongo bino. Mu bidongo bino mwampagira nnyo nga biri munnya mu bidongo bino. Mu bidongo bino abalabe ne banyiikera mu bidongo bino. Mu bidongo bino kati nze mbakolere kyera mu bidongo bino. Mu bidongo bino wabula ebidongo bino. Mu bidongo bino mwendabye ebirungi walayi mu bidongo bino. Mu bidongo bino nze mwe munda z'omukwano mu bidongo bino. Mu bidongo bino walayi mu bidongo bino. Mu bidongo bino ebitali mu interview ebidongo bino. Mu bidongo bino mwe batasaba paasi mu bidongo bino. Mu bidongo bino mujjanga bw'oyagadde mu bidongo bino. Mu bidongo bino muli omu mweyeyitira omunene musi muno. Naye nga bwekityo munange ate bwe kitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo nno kibeera kikulu nnyo.